omuntu angamba munze siberangako kudda lw'abakazi. Most of the mistakes are made by us. Ffe tuzikola. Abasajja bali innocent, njagala nkubuulira. Tewaliwo omuntu akeera ku makya n'akuteeka wuwe nga takwagala. But the groups we have badestroying buli kimu. Tulina groups ffe abakazi. Omuli abatasobola kufumbirwa abaalemwa nga yakiwanikira. Kati ffe ate be mikwano gyaffe. Oba kitegeera. Nosanga mu mikwano gyo bonna temulimu ategeera. Gwe nayo gwe tulanga ategeera nawe totegeera. Kwegamba mwenna muli awo. Bw'oba okyogera owulira muli eringa ennaku efuluma. Mpulira ennaku. Kubanga bulamu bw'abantu wano bwenkyusizza ku media. Abaana ne bazuula ekituufu. Waliwo omuwala ejjo yantekisize n'agamba nsaba kwogera nawe n'akuba n'alemerako ne ngamba omwono mujja wange. Ne mmukwata ku messenger. N'agamba webale kuntaasiza maka gange siina gye ndaga. Ne mmadde mmaliridde ngende ebweru. Omusajja mutolokeko ne mugamba ndowoozayo lwa nsonga mikwano gyo n'agamba era mikwano gyange. Era omuwala we n'ayagala kugendako live nange ku gundi. Kati gayi nga tubeera awo nga nze namugamba buli kimu nga siina kye neekwese ne ngamba leka bw'aba waakunjagala leka njagala naye nga tetunneekwana naye nga mugamba nga mukwano gwange munyumiza byenkoze ki byempiseemu naye nannyumiza ebimu ebimusumbuwa n'ebimunyiga. Kati nali ndi awo mu mwaka ogwokusatu nga tampeereza miliyoni 4 ne ngamba oba ndaba bubi. Ogwokusatu? Mwaka gwa kusatu Katonda bwakola ebintu birimu obugumiikiriza. No one has received a testimony naye nga tebakutestinzeeko tewali bakulimba. Buli omu yenna osooka kugezesebwako nofuna kyoyagala. Gayi ng'akola ki nga mpeereza miliyoni 4 ngamba sente ozirabye nga nsooka ntunulako ne ku ssimu nga ndabanga oba by'obulimba. Ngamba kangende ku mobile money bankubireyo empire netuuka ku mobile money ne ngamba mpayo akakadde n'initiatinga mwana gwe ne kavaako nengende walala nga kavaako nangamba sente ozire ne mugamba sente nzirabe naye ngompadde sente nnyingi nakusaba mitwale meka 10 olonga n'okumpuba nkukooye njagala nkola ebyange nga nze sibyakuubye nnyo bannange barasta bawuba aba misane kumacha misana simu gwe kasitobeera n'essimu omanyi okwekolako. Oshegera ye mentality gye nagamba abakazi nti gwe wetunula kasige n'amaaso shegera n'omanya nti owambye buli omu ekyo kyabulimba. Bano abasajja ye kasitaakula ba 1 to 1 mama abaana ne bwe weesunda ndagala ngamaze so nawuliddeko my friend Zahara Toto ng'agamba mbu temwagala basire queen mbu simanyi omwana wa munno okunyirira ayina bwafunyemu kimukunyirira just kutambula n'abasajja na kumuwuba na kumuwa sente. Gwe mulimu gwe omulimu gwabwe tewaliyo kyamaanyi kyajja kugamba kweyerusa nosanga nga akabina kotekeruse. Some of the dresses she wears kitegeera agenda okumulaba nga ayimiridde nga kabina kutekeruka tekatera olina okufuba ennyo olina okuteekamu ennyo sente kabina tekeruka. Ku Celebrity Track oli subscribing ateekako ekigalo amaggwe onyumirwe anti yazze tagenda kati ate tukyamuleeta mu season nyingi nnyo. Gwe kyoba obanya eno gye bayita ki Celebrity Track satandika munnange nampa miliyoni 4 nafukamira ku mavisi nedda asasooka kufukamira nasanyuka nnyo nenziruka mu church nempayo emitwalo 5 nempa n'obujulizi nengamba bannange nebaza Mukama nti omuntu simumanyi simulabanga tanjagala tetweyagala he's just a friend ali wano e Uganda enasana enako zirekutte kati wekyogera munnange ampadde miliyoni 4 ngenda kukola business endala olwakange ensibye omutima kati nenkwata 10 nenkwata 3 nengongera mu yange gye netandikira nze as a person kati nenkwata ezo miliyoni 3 jukira 5 nga waddeyo mu church 5 nga ngongedde mukange kati nengamba zino sente nyingi nzikozeemu ki nenziramu nengula akayumba kubanga ebyokunywa byali bimpadde sente nga nyina akabox buli lunaku nsuula 13 olumu nsuula kakaaga wemba nkoze bulungi kati akabox ako nga bwemba nkasa buli mwezi olumu ngenda okukasanga mu emitwalo 40 nenzijako ezandiroodi 10 asatu negasigala bine ngateeka ku account yange nenkwatako 10 jukira kabaka oba opangisa space nenkwatako 10 nenzwala ndiroodi asatu negasigalawo nenkwata 2 nengateeka ku account yange 10 nendizaamu oba okitegeera mba ndizaamu kakati obwo obukadde obusatu jukira yali ampadde miliyoni 4
nenkwata ezo nenkwatako miliyoni emu nenziramu nengula akayumba nengamba munfunire akayumba kaddiiro nenkafuna nensaba landlord wange muntu mulungi nemugamba nti njagala ekifo ekirala wano wennyini nenkateekawo nenkwata miliyoni emu era namwo nenjiwamu nentumya omwana mu kyalo nfuna omukozi gwe nkola naye n'atula nenneegayira sistange nti mbadde nkyayagala njira mbeerako wano n'omwana ono sistange essimu we bannange oli nga bwe tufaanagana mukama amunyongerere buli kimu nenkola ki nenteekamu omwana omulala kati awasigaddewo miliyoni meka emu neŋŋamba kati eno emu egira ebeerawo tusooke tutobe na zino gaye nga ŋŋamba awo tusse mu mwaka ogwokusatu nga ŋŋamba naye njagala kati sente wazikozeemu ki nemugamba naguza akayumba akalala nenkola bizinesi bannange omulenzi natuya neyeyongera okunjagala nambuza olina emyaka emeka nemugamba nnyina 21 nagamba naye ng'oli mwana muto neŋŋamba munnange ensi ntadde eno n'eno nzaddeko kumpuubako sikulekera okukyogera lwansonga abakazi bonna kwe beesigamye balowooza mu kukufumita ennyo mu kukuzunza ennyo olina kyofunamu tewali kintu kyoyinza kufuna muku tewali akasente koofuna either kasasula rent oba nakuyamba buzibu bwakugambye guba mutwalo nakyebi kusasula rent nakufuna bwojjanjaba kandida mukama waba tannakuyamba nga tonnafuna siriimu ng'oyo oba okyesimye naye kandida yo omujjanjaba paka bwogamba nti kanve ku basajja ate abaana abawuba bwe baagala ebitwe tebaagaliyako ddala kintu bulwadde buli nkugambye nze nagituuma nakubanga erwazaalagi ogituuma otya kondomu erwazaalagi so kati gwe lowoozaamu bwewesanga ng'oli mulamu ng'ate obadde otambula byenna byeba abakazi bye batayogera bw'okola vidiyo ng'eyo n'agamba naye awolereza abasajja n'abawala balwaziza abaana b'abantu wano e Kampala seriously ffe gwe mulimu gwaffe munnaye nga mugamba nsigaza 1M kati nga ŋŋamba kakati ezi 1M ogenda gikola buki nga maleda kansooka enda ebizinesi nga bwetambulanga nayo njiza kuki ku akawunti sabo ne ku akawunti yange nagenda okwongera okumumanya ennyo nga nnyinako obusente obugula akataka nze nyina akataka kange maama katunda kyova olanga ngamba teri muntu aŋŋamba nti maama katunda nenyiiga maama munaanansi nenyiiga karantini bwe yatandika tetukola so tebabagala nabaggala ogulawo n'oggalawo gwe owulirawo okoyerawo okolaki bw'oviirawo only that sawa za kafyo zimanyi naye ng'osigala gw'okola toyinza kubula kyakulya kaakati nga munnyonnyola nga ŋŋamba kati ogenda kukola otya ngaddamu nga mugamba naddamu nendwala kubanga eddalu lingi nenninya omuti ate omwana bannongoosa nenninyaawo ku muti ate nenva mu muti nengwa olukindo ne lwabika nakiri yalinga biwuza eddwaliro addamu namperezaayo miliyoni naye ne mugamba ennansana waliwo omulimu gwosobola okukola nga ofuna ezo sente zonna n'aseka nagamba nze ndi musajja asevinga ate saakunyumiza buli kimu tuli mu myaka 3 kugamba I felt like I know that mwesatu era mukyali ku Facebook tuli ku Facebook teri amanyi munnange nga ŋŋamba tuzikola tusevinga nze ndi munaku nga bwe nakugamba biki anfumba nsiriwaza ne mugamba nze mulamu bwange njagala kufuna nambuuza nti musajja wa kika ki naye gwe wandyagadde okubeera ne mugamba njagala omuntu ampa emirembe anzikiririzaamu kubanga nakkiriza ensobi zange zonna njagala ntereere nti kale nga mugamba ne sente zompa nnyingi olimba kati abawala we mbagambira nti oŋŋamba otya tosobola kujja muntu ku sente ku social media lwansonga enjogera yaffe mbi ladies command they don't beg ayagala kugambye nti nakugambye weereza sente ez'enviiri gyadde emitwalo 15 agenda okumula enviiri zasibye nga asibye penso wa mitwalo 3 yasabye 15 kata kye batamanyi nti abasajja bamanyi n'okunoonyereza nze ngambye tewali muntu mugezi nga musajja mugezi nnyo abasajja batusirikira busirikizi buli kimu asirika naye ngaakutunulira nagamba laba nnoono nakanwagi kyova olanga essaawa zino omukazi abamu ne bwonoba omusajja takunona gwe wezza kubanga abasinga abayagala oveewo niwaka ogendere eddala naye nga talina bwakugoba oba okitegeera nga yakukoba ogende asaba busabi ogende olumu abamu mikwano gyange nga banyumizaako abawera nti nagenda okudda ewaka nasanga n'omusajja yasenguka dda yes nga yakukowa dda kubanga tolinaawo makulu ekyamaanyi kyosobola okukola kugabula bintu byaffe ovuiki nabyo tebiwooma si bikuumufu abakuwubawuuba dda n'okubeera naawe kugamba basajja okutuwasa lwakuba nti tebasobola kubasaba nnyaabwe
naye abakazi bawano ekikwatagana mu wano ku basajja abalina akaniguusa batono nnyo singa zali mufumbo ng'alina ssente ne bw'agamba kumwewasiza omusajja amuwasa naye ye alabika balina obunafu obusongasonga obwo bwe banyooma munnange nga bayibuli bweri oba Quran abantu abasinga bakyabutambulirako oba kitegeera ti gw'onyoomye kino ekyokuwa omusajja amazzi anaabe mu ngalo oba kitegeera oba okumugamba nti mukama wange otuuse kuli kayosebo kantu nno kagambo katini naye kalina engeri gye kakyusaamu oyi n'agamba nze ekigambo nasembayo okuwulira abagamba mbu tebakyaliyo naye manyi ti mukazi wange benkomayo wakankulisaayo oba nzize n'akaveero basizena muntu butini nnyo ffe tutunuulira wano bwe naamuwa wano nampa 3 mba mmaze gajja kuggwaawo okitegeereyo si kapito so nembeera awo naye mpola mpola naŋŋamba nti kati ebyaddala nkubuulire mpulira ntandise okwagala ne mugamba wamugamba otya yaŋŋamba mwatandise okunjagala ko gwe n'omuddamu otya nemugamba nze alina omwana nze kwena embeera gye nakugamba gye nayitamu naŋŋamba ninga akumanyi naye nga mubutuufu nange ema njogera naye ninga amumanyi yali amulabyeko kwegamba nga tuli awo naŋŋamba kale ne mugamba kale kankirowoozeeko ne tusigala nga twogera naye nga ebintu byomukwano nze teyaŋŋambako nti I love you ku media era nakyogedde mu group abaana ne baseka teyaŋŋambako nti I love you nti bino ebyokutextinga nti olwokuba atandise okunkoninga then aŋŋambe I love you nga yemboozi saagiwulirako twabeeranga mu bizinesi nakwogera kitutwala mu maaso naŋŋamba naye nyina sente zejagala okusindikira obeeko byokola obeeko byonkolera nemugamba tamanyi ali nansa naye ampa buwi ssente ku mobile money ebweru mobile money gyeri ndowooza okimanyi nga mpeereza miliyoni 8 aŋŋamba genda onoonye ettaka genda osanga omwami newati buli kimu kyonna process neŋŋamba naye ono nga neesize nnyo nazikuwa 8 nezijja ku ssimu ow'e Kampala taddamu nazitunulira neŋŋamba mukama bwe kiba kikemo kinzijeemu nakugamba njagala bufumbo 2019 naye sikunkeneka nenga kati nkoze ntya nenzikiriza sente nezitwala netugula ettaka sewa amanya ge kwegali wadde nagange kwegali naye yaŋŋamba ati teeka emmanya go tofaayo nemugamba nedda mugago agage kwegali nagange gakoze ki kwegali olwo obwesigwa mbuzimbidde ddala netulifuna naddamu n'aweereza olwo nga tuli kumpi kulabagana batandika okuzimba era ennyumba eri mukono kitegeera kati process netambula natiko okugamba namanyi funa ennyumba kati ndi mukudda nampeereza miliyoni 6 funa ennyumba ogula ebigenda mu nnyumba akubikkulira ddi nti ali bweru aŋŋamba wabulayo emyezi 8 okudda wano n'alyoka akubira ku yeebweru n'agamba hallo ku WhatsApp esooka n'agamba hallo nembuuza ani ono n'agamba nti ojja kumanya nemugamba ekibozi nga tolimanyi nga textinga nemugamba nze Nakowa abasajja okummalira obudde nze njagala kusetolinga kitegeera era nkoma kuono bwannimba n'agamba nemugamba bamuyita Ntanzi Abudu gwe nkomako nze nkoye ebintu by'okunzungira mu magulu bannange nayomba nga mwa voice note nga nyabo yogera mpola bannaye twogere nga nagamba nange nkwagala nsobola wali wakoowa olaba wamujjira otyo wali wakoowa nkoye bannange awantu wano biri ebintu byakaseera mubeerawo dakiika 3 olumala oli okugira nawe n'ogira kati what next bwagamba nga nawe ngamumala nkugambye n'onoonya what next kyovola nga ngambye nti bwe bamala okukuuta n'akuuba ku bigambo byakozesezza yakulimbye edda wayagadde edda mugize mufumise biwedde akukwatireza 3 nagambye endala ngenda ziteeka ku mobile money kati ogenda kwetta kigenda kuvaawo nti akukozesezza naye ng'akikoze kyovola ngamba nti obwongo bw'abakazi bakyatambuliriza kuwana awantu bakyabonaabona nyowana awantu tewalina makulu nze ngamba nti wakolimire wo tewakyalina makulu wano kati we walina amakulu wano waggulu wano kichwa kichwa yeyina wali omanyi nti buli kyakumakya engalo zo ne zikufuukira ekizibu ne bagamba nti bw'ozeekwata mu maaso ogenda kufuna obulwadde nga kati ebigere bye weesiga we wano nno wano wa ttabu nnyo n'okusinga akutte mu ngalo nga tanaabye na sabbuuni
wabi nnyo wayinza okubonyaabonya obulamu bwo bwonna nga teryakuloga weekwasa abeewamwe naye nga magulu gagaanye gatambula buli wamu tegatereera bannange gwaŋŋamba nkugambye kino kya nnaku nnyo awantu wano mukama yatukituusaako yakitutuusaako kikyolifa teweerabira ayi mukama okubeera n'awantu wano siri weerabira naye bw'omala okutegeera wano kawaida kasita omala okumanya nti nzaani awo oba oteredde gwe watereera wamala nze ne bw'oŋŋamba otya siva wano era namugamba mukama wange olwo nga mmaze tumaze emyezi 9 ng'olwakomawo nga mpeeza sente ngula ebintu by'omu nnyumba nangamba kati funa ennyumba obeere mu nnyumba eri we wazimba negula ebintu nangamba TV togula kino togula ebyo ngenda kujja nabyo ebimu ebimu tujja bigula fembi naye singa miliyoni 6 era bakwadde sente nyingi nefuna ennyumba nangamba ezifisseeko zitereke zizo nentandika okusensinga kati ate bwe yakwesa eri ennamba ne muvuma ne muyombesa yaseka yamala nankubira ngamba hallo ngenda okulanga ali bweru bannaye nakaaba nawulira essanyu naye nga wagenda okunkubira ate eno kwene ye Uganda ku gundi ayimirira awantu olaba nga wali nomwe olabira ddala nga ali eno mu butuufu ali eno nga ngamba mukwano nze sibeera mu Uganda kyokka nga ndi mukwano olwabeerawa ali gundi eno Korea mwana wange oyagala kwonooneka ng'ali Abu Dhabi naye ng'amazeeyo emyaka egiwera nno naye naŋŋamba nti munnange yenze sibeera mu Uganda naye ng'omutima gwatandika dda omwagala mukwano ebyalaavu tebabyetegekera ekyo tebakulimba naye omuntu byakoze akubeereddewo okitegeera okyusa mu ndowooza naye nze mikwano gyange gyonna ekirala kye nabakola saabagambanga nti nyinayo omulenzi bw'ati obwo bunafu bw'abakazi abakazi ye neomukwana leero enkyatandika okunyumiza buli omu ekyalo kyonna gundi anjagala yampeereza 2 kyokka ffenna tunoonya 2 egyo tunoonya 2 in fact kutandikira ku 10 essaawa zino abakazi ze banoonya okitegeera gwe tolina gwe wagamba nasirika nakikuumanga kyamu ebbanga lyonna wange yamanye hati bw'obagamba oli bwamugwako kati natandika okubaatulira nti omwami oyo gwe njagala okitegeera nga n'omwami takyadda mabega yakkiriza nti omuwala ono mutuufu ontegedde kati awo ne mmanya nti kati ne bwe nagamba ndi mu open relationship with this one tweyagalira ddala bwe bityo oba ontegeera teoli agenda complaininga musajja ye namunyweza ngenda okutuuka ku kisaawe okutunulira ku gayi nkugambye omanyi omuntu gw'obadde wamunona ku kisaawe yaŋŋamba nti momenti eyo natula ku kisaawe mwana yannimba yaŋŋamba agenda kujja mu nnyonyi ya saa 12 twatuuka ku kisaawe essaawa 10:30 ez'okumakya 10 kyokka nkugambye nga njagala mulabeko ne ŋŋamba ani onanjagadde n'omugugu gw'omwana kwegamba anzibudde amaaso bingi bye yakyusa mu bulamu bwange ngenda okutuuka ku kisaawe ennyonyi yatuuka ssaawa oba 2 natuuka ekiseera ne ntulawo ne nkaaba ku katebe ne baganda bange ne baŋŋamba ate okaabye ne ŋŋamba nze simanyi omusajja nfeze mwana naye kale kasita alina kyankoledde mbula nakaaba amaziga omusajja omusiraamu nansemberawo naŋŋamba ate muwala ki ekikkaabya ne mugamba munnange omusajja nfeze yannimba yansanga ku midde naŋŋamba ajja ennyonyi zidilayinga nali ndi awo nga brother nga ayimiridde eri ku arrivals nga ŋŋamba jangu kubanga nabo baatuuka nga balinga abamumanyi butuufu siina we natuuka wano mu nnyumba okubanga ndabanga muntu mupya naye ne muwahanga nenkaba naŋŋamba bannaye ku media olaba omuntu akulaba alaba oli mukulu naye wano ng'oli muto era yantuuma kachudren jangu okole kino kachudren nkwewuunyiza wano ndi mukulu naye sinze mukulu ennyo ndi mukulu eyasomako yabugumizibwako naddala mu mbeera ez'abasajja n'okwesiriwaza wange maama nteredde nabugumizibwa kiddemu ekyo ku kyabasajja ku kyabasajja nabugumizibwako ku kyokulimbwalimbwa n'okwesiriwaza okugaana okukola ndi 100% sure nti sikyali that level wavaawo nempanyuka
nyingire mu bbaala batandika okunkwata okunzirako banzinisa bye baagala olw'okuba nti bagenda kungulya eccupa y'omwenge eyo level navaawo ntuula nenywa kyenywa nendya kyendya nentambula nenkola ki nga gwabyegulidde ssente ezange sikutandika kujja nti nyina gwe nnoonyako eza renti awo twazinoonya taba nno twazinoonyako ozinoonyeza ku magulu kuno awantu thigh power oli nno munyiivu ye high power eyo nange natuuka nensanyuka natujja wano ewaka nemugamba bigambo kyawo mu matungo omuwadde mulabe nakaaba bukaabi kubanga nze nali simanyi nti omuntu asobola okukwagala nga takumanyi kyovula ngamba bannange nti ensumika yaffe ekyali mbi ne bw'oleeta styles zonna z'omanyi ze bataakuyigiriza mu buliri n'ozireetawo waaba wakulekawo ayagala bwongo obwo wano w'osanga abakazi b'otuuza n'omubuuza nti wenkwa emitwalo 5 osobola kukola kinagamba nti nsobola okugula engoye zinene ezakafuluma zino kale nga olaba zino engoye zaba spice dianes ezakafuluma mutuufu nga bwakugamba osobola kukola kugula ngoye kyali mu kugamba kufunako ssimu naga naye ate aneezo nandibadde nfunako ssimu yokka nsobola okugula akantu akakola chips nenfuna omudaala nenteekawo omwana kale yeekaagambe nti yetagenda kugenda tebali zineezo ideas kati omusajja agenda kuwa ssente mmeka nga wulira ne idea y'okwekulaakulanya gwe ng'omuntu nga togirina atuuse tutudde nali namaze dde okufumba okutegeka nga tulya nga tunywa nga mugamba nze nzirayo waka basistange sigenda sula wano nangamba ate lwaki ne mugamba nti oyinza aye tetunnagenda ku musaayi nze seesiga bantu kasita neezuula ne ngamba nti kesiri mulwadde kaneetereze gwe olina bukakafu nti eyo gy'abadde azza ali safe nti nagamba ogenda kusula naye in different bedrooms kati ate nalinawo nenkubira akana akawala nekajja muwala wange netusula eno nasula eyo then enkeera netugenda for blood testing temwabipapira nabipapira ate kiki ennyo enva zonna ziryawo zitudde kyova olanga nze kugamba nti tosobola kungamba nti bba wange ali mu kwenda ne bwe mba nkulabyeko ng'ofuluma mu loogi nze nfulume wano era nzire ku mudaala ngedda leka naawe osigala wa ndaba nno okwenda benda naye tekitegeeza nti takwagala olina kyobasingayo step ahead of them sooka okaddemu ako okwenda bakola ki abasajja bo benda teri musajja tali mwenzi tali tugenda okujjako ng'ogenda kukwata ekibumbo kiteeke wali mu nsonda obeere nakyo naye wabanga mwana wa munno baakera ku makyane bamusindika wali nga gwe baakukola okwegomba tteeka ba abakazi tebenda tomuzaalamu abaana bana ng'abasatu si baba olinako omu n'omuno nakugamba naye kyekigere si kyewammwe era waliwo eyakuliriza tokiwulirangako abakazi ba wano gwe bayita mmere omusajja ayenda naye omuntu akulonzemu abo bonna n'akuteeka ewuwo bawanjawulo kubanga n'okuwasa mwatukoowa kusiba mutima n'ogamba kamuleete nakamya naye ng'owulira n'amaziga gakuyitamu kati nze obwenzi bw'omusajja tebunzija mu maka ate abantu bamanyi nakola mirimu gya waka wadde nga kyalina ekyamanyi kyesigamyeko magulu ge thigh power wano ayi mukama ate nno wakwasa ennaku nti olw'okuba weebase n'abangi tokyayawula kubanga buli omu alina sayizi ye omusajja yennyini yasoberwa dda naye nga kati kyandikuyambye kubanga olina kyosobola okukola ekimuzaamu amaanyi kakyala wange akola mukyala wange ampa ekitiibwa okitegeera mukyala wange w'amazima ekyo nekibanga kimukusibyeko naye wano awantu tewasobola kusiba ku muntu abasajja bagumye toyoza ngoye ozuuka ssaawa 6 nkugambye azuukuse 6 buvuyo buli nze nali saagala maidi wano waka naye yaŋŋamba njagala tumaleko akadde nga tuli ffenna njagala omufune ne mugamba nze maidi simwagala n'agamba alina okubeerawo lwa nsonga emu tulina gye tulaga tulina bye tugenda okulaba nyina gye ngenda okutwala awalala bwe bityo asigale wano n'omwana kale ne mufuna era bwe yali addayo ne mugamba nti maidi agende n'agamba nedda abeerewo okuwolokoke ku nze bye nali mbirabyeko taba nno
nze nali mbirabyeko nze ndi mukazi mufumbi ateeganya bakuyisanga baby nengamba kale ate era nzireyo era ku mudaala ekyo tekisoboka oba okitegeera nengamba nina kubeera wano wenteekeddwa okubeera have to fight for my husband ate nali nwana kubeera first lady yenze kati ne bwe mpulira nti first lady we yes mpulira kati alinayo abalala 7 mubeere eyo kasita temunkubira nze kasita tonkubira simu kuŋŋamba nti omusajja simanya biki saagala wapakinga embeera yankwata onaakuliko kunusu kasanvu oba bitegeera si birungi ebyo kyentegeeza nti newe nandibadde siri ku mudaala saabeeranga n'abo bantu nti nali ku mudaala neetunda but okwetunda tekitegeeza kuyimirira ku mudaala gwokka naye ekintu kyoyogedde kituufu kasita osukka mu basajja babiri nga bakwebakako mukwano oba malaaya naye mu ngeriyo ekintu kyoyogedde kituufu kubanga ojja genda okwekanga nga bawala bangi ga yakukwata n'akuteeka ewaka naye nga tosobola dde okwoza engatto ze tasobola dde okusiimuula yadde okwoza engoye okwoza ebintu enjala mpanvu bwe ziti oli awo obubeezi gwe kyosobola okukola you can give out your kyokka gayi bwakeera ku makya n'akusibira oba onagamba nti genda ng'ogamba alina amaalo mubi nnyabo tebategeera okitegeera abasajja tebanatuuka ku class etegeera abo kitegeera omuntu ategeera alina okubeera nga mukyala we tava mu saaluuni buli lunaku wali otuddawo n'okalikyoti nga sente zewakamalira mu saaluuni nti zigulire ettaka nakalikyuleetingako sente ze nayonoonako nga ndi muwala nze nga nsiba wivu nga zituuka eno oba ontegeera ate nali muto nga newe mba ngenda mu club ebbeere liyimiridde actually panaawo ng'oggyeko okuba nga ndiri butonzi saalinako bbeere ligudde ng'era bwe mba ngenda mu clubs ezimu eyekololo bansaba endagamuntu balowooza ndi mwana wa ssomero ebbeere ng'osiba lino mutima gwa mbogo naye omuntu agamba she's young and beautiful bagamba batya tabanno mwe omuntu agamba she's young and beautiful n'owulira nga mbutuufu naawe obusomye bukuyiisa ate gwe alabye abali mu mmotoka emmotoka emazeemu abakazi ba wano kyokka nga n'olumu baba bazeewo tebalina magulu banaye kye batukola nja kubuulirira bakazi bannanga anankyawa nanjagala tusigale ku lugendo nga tugenda paka buli kimu nga kiteredde so twalina plans endala ez'oku ewaka yajjayo naye si bwe yali supposed okujjayo but kati amanyikiddwa nti ndi married ndi wuwe so ebyokwanjula n'ebikola emirala egiddako bijja kujja inshallah olaba ebyo byajja n'ebyo bijja kujja it's time to be patient mu bintu ebisinga because patience pays because it never expires kasita ogumiikiriza buli kimu kijja nze nali manyi nti biribeera bwe bityo oba ontegeera so tuli awo yaddayo naye n'ebbanga lyamaze nga taliiwo tuli mu lockdown tetubulangako kyakulya simukubirangako simu nemugamba twetaaga ekyokulya because I'm working tebaggala bizinesi yange kyovola nga nagamba nze sikola bizinesi yakunzigalawo yaddayo tewagamba nti abwe nfuna yampuubamu nga nze kufana muntu kati kiki ndi mukazi ndi muzito oba ontegeera ate nga n'eri ebbanga lye nalokokeramu ngambe nti kati ndi muntu wa Mukama nga sikola ki sigendayo oba ontegeera bintu nabivaako kati mbeerawo ne mpulira nga n'omuntu omu awooma naye oli nga toyawula one person is good omwana ono ngoloza ate bakazi olya bagamba mboyo tamalako because you're meeting very many men in your life kati bakitegeeza kati onomanyira nti ono alibwayo nasobola kino otambudde nnyo bakalakase nnyo ebisanja ofuze bingi kyovola nga nakugamba nti batono nnyo nga tali married akuwa advice keeping mbufumbo buli omu ajja kugamba abasajja babi of which gw'ogamba nti babi waliwo oli ge bagenda okwanjula nga bakozesezza miliyoni 3 kwanjula kyokka gw'ogamba nti marriage mbi oba ontegeera so akira kumacha nengamba nti nze nsobola okutulawo nenfuna advices okuva eri abakazi abatali bafumbo talina kyagenda kuŋŋamba okujjako okuŋŋamba okubeera omwenzi I have one yaŋŋamba weesiimye ebbaawo ali bweru ali wala funayo omusajja akuliriza olubuto
bebonna emikwano ffe gye tulina kati olowooza singa obwongo bwange bubutufu era nandibadde I'm doing the same thing ontegeera but bw'obeera n'omuntu nga mufumu mutagamba gumiikiriza communication kikulu abanga aliwo tetuzibya olunaku nga soogedde na bba wange omuntu abanga aliwo ate n'okwebakaabako ennyo n'aba different men kyekikuleetera okubeerawo n'olowooza ntosobola kubeerawo watali sex kati tebaliiwo mu lockdown muno tebaliiwo abadde baba bagira buli lunaku tebaliiwo nga tebalina gwe bebaseeko naye kiri okyeteeka bweteesi mu mutwe n'ogamba awatali kuweevu neebakako sisobola kutereera ate mind you tewaliiwo woogenda kusanga musajja owulira nga yakakulaba aleme okuwa attention ne attention etuuka ekiseera neggwaawo nga ntono nga mulina ebirina okuddako bw'aba yakeera ku makya n'akukwana n'akuyira obumuli ng'otambula tebugenda kuba bwa buli lunaku kyovula nga ojja mu bufumbo ng'oli muwala n'otuuka ekiseera n'ofuuka maama w'abaana okitegeera tajja kubeerawo buddakiika nga buli kawungeezi alina ebyokukola ebirala muyina okunyumyako ku mboozi endala baagala bwe yakwana myaka 2 we mba musigala nga mutamu si anaakuwoomera atya muganda wange bino bemugamba nti abakazi bebagamba nti abasajja simaate bakyawoma tebakyategeerekeka anaakuwoomera atya ng'abantu bano bakyusanga ngoye anaakuwoomera atya nga after that okitegeera tomanyi nakiddako naye tewali kintu kinyuma nga gw'oli naye mugenda kuvaawo akola olina omulimu abasajja batukooyerwa kubasabiriza life nungi omusajja akukoowa lwa nsonga ng'ezo bannaye njagala mbabuulire bakyala bannange tewaliwo muntu ssaawa zino asobola kukwagala lwandabikayo omuntu ayagala kati wongo kitegeera tetujja kubeera nga tuyisibwamu amaaso ku lw'obukulembeze obuliwo abasajja obwo bajja bugumiikiriza naye obw'abakazi okubamanyiira newooba olina buli kimu teri musajja agenda kigumiikiriza teri musajja agala mumanyiira ojja kubeerawo ng'oli singo akuwa ezirabirira abaana ng'era zalibwa bamukola ng'era donizereba abantu ng'abo naye nga tewaliiwo era n'okeera ku makya n'owulira nga girlfriend wakugamba nti bumubuuzeeko keerako ku makya omubuuzeeko mugambe nti bantu ki abasinga okuinspiringa ku media owulira nga akwadde bad black akwadde awo we batyo ng'abantu bolaba nga bali awo mukwano gwange tandika oseguke tusibe tewaliiwo kyoba omwetaaza ontegeera because marriage is about growing up waliwo engoye ze bagenda okukugaana nga bakuwasizza omusajja agambe nze ebyo si kyayagala obyambale you belong to me tokyalina gw'olaga ontegeera kati mikwano gye bagambe no naye ayina ekyalo jjajja mikwano nno gye tulina ayina amaalo awo vaawo anti awo naffe kasitatandika ebyo nga tumuteramu obuyimba bw'oba ogenda genda wakiri naafuna omulala ate n'abalala b'ennaku zino nabo naye nga me I do respect men bawanye ekitiibwa sizannyisa musajja omusajja tomutwala nga kyakuzannyisa ate mu bulamu bwo bakyala bannange yonna gye bali weetaaga musajja si basajja bw'oba okyali mu beetaaga abasajja olugendo olukyali lunene era singa mukama yakola ensobi n'agamba nti bakyala be bayimirira awantu wano nga embeera etabuse mukwano obuswavu bwe tutuddemu bw'amaanyi gwe wali okyazizzaako omuntu wali okyazizzaako n'omukaka wali omulimu ng'akuba enduulu wali ogenza okumugjamu gundi ono teri kuba nduulu yayagadde dda gwe akeereye era mukama ekyo kyo yatuyamba n'agamba ebintu byabwe kabibeere nga bikkakkamu kubanga bano baakuswala amaaso gatuli mu ngalo oba ontegeera tukulembeza nnyo ebintu by'ensi ne twerabira n'abandi twagadde n'abandi tuyambye naye nze ne bookera ku makya n'okuba screenshot n'ogimpeereza baawo yaŋŋambye bw'ati mukwano siseguka wapaakinga no space toleka space kanjira mbeera wano nga ne bafarida nakazi bwe banoonya wangi bannange ataako omwana ate aleesewo kaakyako ekibakayanya ki nze nakugamba amaanyi g'omukazi gonna oba okubeera ng'oli stable you have to be having a man a successful woman
okitegeera tebajja kuvaayo boogere mazima nga nze bwe njogera naye behind a successful woman waliyo omusajja oba oli married oba toli married there is someone there ng'alina munnaffe omu bw'ati agalula gyali kitegeera naye byowuli omukazi agamba nti nze buli kimu nkikoze bwomu it's a abangamba bitter lie akulimbira ddala n'omutundu yanowulya ogenda okubalaba newebuuza agamba nti akola kaddemu ako omukyala akugamba nti buli kimu omanyi kamera eno etwonoona omuntu atula mu kamera n'agamba nti buli kimu amasingo mother nze nkola nzekka buli kyennyina maanyi gange buli kyennyina oba oliawo nga batugirayo asikaali yabadde mukyala asikaali oyo nogamba ono omuntu yatugamba buli kimu maanyi ge yakozesa ku thigh power kaakati ate noddamu nolya buli kimu kyange buli kimu kyenkoze maanyi gange ogenda okulaba ali ku media akayanira musajja bali wano ogenda okuddamu okumulaba ng'ali lubuto ladies praise being pregnant babeera embuto wano buli lunaku actually tubeera embuto buli lunaku oshegera naye nagamba nti yakoowa abasajja n'obuzo toba teyadde basena ki abakazi banaafuuka ekizibu segera yakoowa abasajja tayagala basajja ayagala abaana baana bava mwani nagamba nze njagala mwana wange naye omusajja oyo simwagala mukwane yakuwa omwana oyo musajja tosobola kera ku makya n'ogamba nti abakazi balina obuzito okuzaala kw'abakazi bulumi ompuliriza naye bulumi lwa nsonga katonda bw'ate we yakikola gooza singa abasajja be beetikka embuto era tebandizadde era bandibazadde kubanga kyandibadde kiri ku bo ontegeera n'olya nga omukazi agamba ne weetikka omwana emyezi 9 no kati ate ababasuula mu ttoyi bo tebaliiwo kyogamba abazijjamu tebaliiwo abawala wano abasinga abali mu myaka gye ndimu abamu ennamba ennene yandibadde ng'essaawa zino ali mu third born naye abaana bali mu ttooyi abaana bonna abamalidde mu ttooyi oba okitegeera so kwekaza kwefuula nti oli muwala when you not kazi abasinga balina nnaku ze balina okukulizaamu nti nafiirwa dda nazaala dda that's all so nze obulamu obwange neezuula kasita neezuula nemmanya nti nina kubeera bwenti ne bwenti nenkola ekyo bamuyise anti Kaduuka oba nze muyita Chloe kuba anyumira nnyo but I believe bw'onaaba oyina ekirala kyonna kyatatangaza bulungi commenti nga wansi awo mulina mu bungi mu full swing gw'ogamba bugambi kyoyagala nakuwa otherwise for now njagala obe ng'ate ogamba oba avubuka ebigambo ebisemba nga tuwayininga up nsinga kwagala kwogerako ne bakyala bannange because experience gye nnina y'abakazi kubanga nange ndi mukyala nti vaayo otandike nekyolina okole obeko go inspiringa segera otuuke n'okwagala okusaba omuntu afune waatandikira okuyamba oba okitegeera ebintu by'okutambula ennyo mu bana abasajja tubatambulamu butambuzi paka bw'okoowa nga weetaaga omusajja ate njagala ojjukire nti tewali ateetaaga marriage kigaana bugaanyi olw'empisaazo naye bw'onoova mu group n'otula ne weerowoozaako obwomu everything will work out the way you want. Okay. Alan Cruz is my name ku Facebook and Instagram Alan Cruz official oba nfuna bulungi nnyo divorce olwokya wali ku YouTube channel naye oba nfuna bulungi gendayo nnyo tubeere ng'ensonga zino tuzongerayoko Ibra Two Bros abyabadde wali eri ku kiddo okubanga ensonga zonna azikola bulungi amasanyaze gagenze nga tebatanamala musalanviriza mu maaso naye katusuubire gajja kukomawo otherwise for now Alan Cruz Mr. Handsome musibe bulungi mweraba Celebrity Track. Subscribe.